Abantu abatufu bali mu bbaala. Ayi kati kakugambe. Kati sigamba nti mbalo bogenze kwetunde bogenze kwetega. You get. Osota amla okukubo. Nosanga omusoso wankulu gw'omusajja ne gukwana. Kumbe musoso wankulu. Ayi nogenda mbala gy'osuubira nti emisoso wankulu gijibeera. Nenga abasajja abatufu abaliyo. Era abantu abasinga abafumbiddwa abakubiddwa abakoze ki besanga mu bbaala. Wanyumiza gye baava era yamusanga. Yes, era nga bisanga mu bbaala. Era osanga omusoso wankulu nenga tegukujje mu bbaala. Nenga mu so kati bbaala lirimu obulamu. Just dressing code watogenze gamba nti oba kiki ekiba kikunyumidde nogamba akano kasigenda genda mweno dress mu bbaala mba ngenze mu kyaki ngende mwene mu dress mu kyaki ate ngende naye mu bbaala oba mu muzikiti ngende mu sharia ne mu bbaala ngende mu sharia no ate nene yo mu bbaala ekola nungi ko ayi ekisambi eraga ko hafu tekigwa so hasoya Sekuyite erinnya effu. Sohana werigwayo. Naye wali olisala kuno gamba soha. N'oyo oli otya? Ndi bulungi. Christmas yakuyisizza etya? Wabadde wawa chicken? Mwagire ne chicken? Niba sister be yaleeta naye ate ne batugamba mu epicha oli sister gwaleeta asooka mu epicha ako ne tutabitegeera kati ekya sister. N'okwepicha kikwataganira bw'obale ne chicken naye nedda naye kala tunene lwaki tubyogera nake chicken wa mkoa ano samkoa cause si enemy wantu balina kyankola kya ninga mweyagalako you guys fell in love noizi banakubiri kwa byalwe byategera bulungi mu maaso ninga mweyagalako ati kati aligera bira abo mwegana ayomba agambe kale ndozo omulaba abawala bense omukwanya akkiriza kweganye mu kamera sa mwegana kweza babyogerako bashira price bali bona nti so kati biwanvu what happened njagala kumanya who is Soha naye njagala kusoka kumanya akapati what happened nalabanga mu chemistry wali mu video akuleso no sister wange nenga muli bikiseje siwa waze sister yomnaye nawe sister ne toba ngo sister we kali katuli chokale mukamera nawe no chikiriza mbo sister Arozjambia yanchawa mnaye ne yakuchawa what happened what yakuchawa ate sikuchawa Wali onamunonera amakage already mwechawa ate noonaga muno ni already kati ate wano obo confirmiza aliyo nti tokyaliyo kitegezo ly abamugumu kubeera we wavaako yaleta sister omulala bireka bye byakunyiiza no si bye byanyiiza actually kale ekyaliwo koze ebise bisinga bingi byegerwa kale kakubulire like ekyavaako twavaawo netugenda kale nga omanyi like mwalimu ekwana biki so wale video yasooka gye yateekayo kale family yange ne bayomba biki according like all video bwali bwafuluma emabiga kawo kati ko tata wange biki otandise okukola ebyo sisa bange ne bakola ki ne bayomba nga bafaringa ku video zile za yes ezasooka kulaba mvuka ino kuba nawe yes ebyo tandise okulaba biki naye ne WhatsApp group ya family ne bakujjamu ntebanzjamu lekale nga babyogerako wala mwala Mustafa ali bino biki you get mwala wa Mustafa ali n'enkoko yakola bini according like videos ze balabanga bije kale balaba obo simaye ekiki kibamutwaliramu ne bogera ne magamu naita biki tewali kyaliwo you get ne bagati wali kiriwo makati gange ne just no mwengana mu family yes he's my friend according ko sata wange musiramu bano oshege so kati ne bagamba wanswazizza nnyo ku muzikiti biki byonna gye abantu family ne mga tata sibiki sibo kiri kati nkubulira like kijja kita kiri eri cause ngira mpola ne ngenda ne mugamba video eri gikoze gijeyo yes kati nga buli andaba naye simaye ekifaananyi kibamulabiramu nga buli andaba naye buli andaba n'ekintu byandaba naye buli muyo omwale yali naye oshegera so kale nga simanyi ngofuze serebu si serebu 50 minutes of gundi
fame sisere andi je balina kiti bamulabiramu nga bo bagamba uyi alina chicken yaku nga bagattako kiti yakola laba noli abera ye noli yakola abera nabali abera nabwala ati abe bayita ba sister be biki yatandika buli omu gwe sister chicken buwaite kale nga mtu yakimazeeko emirembe ngati gwe kimanyi sister wo si brother wo kati waitawo kale ennaku bbiri nga tetwogera na wiiki nga tetwogera biki kati addamu kola ki wala we yansanga kale nangamba biki kale ngola abantu abeyagala kozira nange nali sijja kulimba nali mwagamba kozi ne mugawe ina wala bangi nangamba si ebyo nayo na awo mbakozesa lwakuba sina girlfriend you get abakozesa si like bakyogedde bubi kale kibanga wo nabeera noye like nga tulina permanent girlfriend ngamba that's why ki bambikola nangambe basobola okola ki kastafuna permanent yes nanga naye abawala muli bayaaye biki naye ate nawe okimanyi oli muyaaye siri muyaaye ati naye abawala muli bayaaye biki kale netubikanyako nekinetandika ki relationship yaffe kati nze nga bafambe nga sala balaga nti like ki tomanye binagenda mu maaso nga tutegeera ddala nga fuse bawa yes so bakola ki already eno mukikanyizaako bere girlfriend we naye nga ate mu family wamweganye yes anti according bigundi ebiyita byebamumanyi nemaga sibwali sibiki nebagamba nemaga fine ebyo bya video ebagasi byekwata biki byaliwo byamabega ko tatange nedda biki ninga ekfed ningamba wa katambuze ekintu yafa bebakola kibamanyi ati obuzibwe bujira tuzeemu biki tayina mukazi tayina kitayina kagafe nanga enisimyange yiri kozi ebise bisinga yogera mazima nanga mmono bade muyambade mukola kimbade mukola wait ngaba yakulaga baani tandi bade muli no bade ati muli sija byogera ebyo ati ngenda mpostinga ati nyangwe ngenda posting wana postinga kali nga unakwata ka posti nogamba hey my friend chicken ne mu muting nali mu mute zingasagala kole kyabira because tibyali tags muting chicken kusita italaba ye yesiga taziraba ati obo bwenzi number 1 si bwenzi okukisa boyfriend wo ebintu byoteekayo anti oyinza oyisizaamu awe ebibyo nga yetalaba era kiwakola kale by that time naina boyfriend wange kati nga ba mikwano ne chicken wakati abo mikwano babiri anti oli yasooka okunkwano oli then chicken tewandikiriza kuba waliyo kimanyi ba mikwano kisikiriza kyogana kati mbona oli yayitampa tampa sangako oli yes kati omuntu wati singobeera ke empeta noga nti kati njoli nayo yagikuwa boyfriend eno yange bya kwebuzabuza kati singo gamba ko nti abagamba oli yasooka kati ate nono nakola ki kati ate nga bonna sagala oli akole ki sagala oshege kati wemba mpostinga kinene ngoli mu muting bo postinga ekikwata ku chicken ngo muting oli wo postinga ekikwata ku oli ngo mutinga chicken kati nali mu mutinze oli mukambwe nga mu mutinze byange kati yali awo ekyo twali tumala kwogera biki good night ye TV yenye kwa tumaze okugya TV obefudde biki ngagamba TV yefudde yakyankala na wali makanika ngati nga kujira ngateko kati ali waka nanga mumanyi ndi board ngeze ko ali muki munonive nagenda munonive yasanga yo kali kachali kange kawala ate nga kamanyoli boyfriend wange kati anendozo nono kakola kikamanyi simanyi leke bo baba they be how simanyi nga friend bo byaddala omukwano gwa just like kale nga onabeera ne mukwano alaba sezo ine namba oboli yali yegoma chicken simanyi yabo ati agenda munonivi huyo tuli alina munonivi akubide video call ndi wane eno ne mubuzi nemga oli n'ekikazi nangamba sina kikazi kyonna naako video call wali mugamba nene baka ati akawala kajja kama mpasa hi chicken ni bichi koli ndoza simenye kiwe bayogera kuzenegweje ngamba kale nkujira ono chicken yatuke waka nasanga ko message ukalala kati nedda okumanya banyumya nnyo twana extent nti batuko okunyumyako yes koli oliko okumuga mati nina girlfriend chicken mga na girlfriend wange shege ko yena mugamba ni so habi china mugamba ayi oyo mukazi wagu ntaga oli mwogera linyali namugamba oyo mukazi wagu ndi banyumya nno koli namugamba namugamba kankulage ne bawe namulaga video ngandi namulaga video zona ngandi noli namulaga ne status ate ono kulaba status
nga nadde na mute ngate etaziraba ngate agenda etaziraba kusita sala benga etaziraba kibanga ziraga tezina expiring yes nga toli ate na mute bo wagenda okwebaka wagenda woli nali wange like nga nebase wange webase wuwo ko okuziraba olina je naga mwana abawala muri bakisiru oli yogera bingi man so kati akawala kati netebeza ninga muba muwala ki kati mukukwata video kutegera nti oyo muwala ze simu ola nso kwata simu ne manya nti ne simu yeyo you get kati omuchike no ndicodingira labe andage video ze yatalabye nga kasimu kakwashika ngaziragira ku status yoli aziriko ngolaba zino siziraba naye ziri eno ngakute simu yoli ana bwana mu chat wano webisere bisinga muwetesayo ate nga yagenda no byogere ngoli gayi twakitanadda jesi nga twasigala awo tuli awo wetu kyo shegere kweli yako buli si kweli yako buli actually twali twakita shegere zinga banyini nawo kataterwa nabiraba lindako ongambye mba mwali mwakitadda kati waki wali umpostinga tetwali samu postinga by that time nali samu postinga kale kibanga we nali as a post nazipost nali nazipostinga dda kati oli nakola screen recording kati ze yamulaga nga mteka ko maimani kati oli yali yazikola screen recording you get kati nga bina musimu namulaga namugamba yono bawe zuri yali yetekekadde okuwononera abala bye bakola kati namulaga nti yono bawe nenga byali byayita nakode ezo video cause yaziri screen recording bichewe ina byogera kati bibi yalagoli kono nangamba nangamba nga ne oli ne chali wange bichi nego gati kati bachali babiri no bagala lubi apo na mukikola mutya okimanyi taba kuba oli muwala bonna baali tebamanyi mu baba Luganda abe mikwano bamukwana singa ogamba nti oli yali Muganda beddira gwo Amerika osimbozi za mama beddira gwo olabagala ba Luganda zona biba bijja mukika salawo okimanyi oyizo bera ne bachali kati gwe katugeze oli ne chaliwo nankwana ate ngo badde onjagala yero achali otangana lwa kwanti mukazi wa chali lwa chabataga ani kati chicken ya manyi nti oyagala oli aye chicken yali tachimanyi noli hata chimanyi nti oyagala chicken kati nze ate kufe kiba kyanjawulo we manku introduce ne wamikwano jange njona n'ojagala lwaki oba ojagala ng'okimanyi naye bano baali tebeemanyi naye ng'okimanyi gwe aba akkiriza okimanyi ba mukwano sei nyonyo nti like ono mukwano nnyo naye nga beemanyi soha ebintu ebyo bikola nammwe kati bali bonna bakukyawa kati ndisimba bategeera kati toyogera no basinga omusajja agenda ave agambe se obunyabo wanneeganye navaawo era omuntu like omunyonyo mama amblockinga nakublokingirawo amblockinga bwo enjala kale mugamba nti kina nenga oli okamisinga kakikere simmisinga nawe better serious ano simmisinga like bisobera mu bulamu bibeerawo shegera kati omuntu wakukyawo osula ku malaalo kati wasinga akomawo ne muddamu you ready nolaba mama banyi ndeka bale lwaki ojogeza ebyo omuntu anagamba waye nkyamuli munnyo ndeka sikumubeera munnyo just ngamba nti people come back abantu bagenda ne badda singa akomawo n'agamba naye omanyi soka tukole replay nenkerawo yakyo analeterawo omulala wangi nakulaga nti waliwo abadde ku waiting Shani Lips si mukazi we awali manyi boyfriend wa Shani Lips by the sorry saga akogera abantu banaye sorry nsabuka Shani Lips manyi boyfriend wa Shani Lips Shani Lips kyali wange manyi n'okumukyaza wa Chaliwe ayambale anyway sigena kwogera bingi we nava leero oba leero ne namblockinga bichi enkera ngendo laba sister bichi nga gwe bakola akazannyo ng'okamanyi mubikola mutya nolabanga baleese goni ne bamuyita sister nayo ne bakutwala ne bakuyita sister naye ne musigala nga muli mu kajegeraako nze tiyateeka kubyesa tiyandeeka ko sister man yakuteeka ko ndeka tukyagenda mu maaso
Alright, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndino muwala Soha nakulabyeko mu video ezimu ne ngamba ate ngenda okulaba nga nakulabako ewa chicken ne ngamba ate nga ku social media olina obuntu bw'oyambala olabika oli party animal, oli muntu wa mabaalabaala olaba ne nkulabako mu shopping ne kwegamba ne ngamba Soha tatu wena zikujjudde buli ogenda kumulya buli tatu gy'olina kyetegeeza. Ndaba tatu nyingi ku mubiri gwonna, simanyi ne munda waliyo tatu. Nga tujjeko zino zitwala waliwo endala eziri ewalala. Okay. Onoba otubuulira eri ewala tuyinza obutagibalagana naye ajja tubuulira kyetegeeza gyeri n'eriyo. Alright, tuli ku The Truth Media, go subscribe, like, follow. Ndine Soha. Yes, mbakyaza for some time these people bamulabye their stories abamu they are motivative abalala musobola obayigirako abalala n'olaba nti kino sijja kikola nja kikola kino kinkolera. Naye nga nkugamba waliwo Joseph awe China nkutumiddeko nnyo. Joseph ali mu warehouse bugundi kutika bintu bikuleetera olina byoyagala okufuna e China bikuleetera bikunoonyeza oyagala obitereka ali mu bintu bya cargo. Bamita Joseph China very soon company batugenda giteeka abantu gimulise mugirabe buli kimu ne numbers ali legit buli kimu ne numbers allocation yalina buli kimu. He has a studio here in Uganda era ndoze ebiseera gye bijja mu maaso mugenda okuba nga nkolera mu studio eyo tusobole ogitumbula erimu okuzanya firimu erimu osobola okukoleramu interviews studio y'amaanyi tujja kuba tugibalaganayo very soon mwe tujja okuba nga tushootingira olabe nga amatala gakubye mu Soha ogambe nti bannanga atono omwana simanyi oli mu ekizigo oba oli mweru nga ggwe ekizigo kyaki ojja kuntonywaza embuzebuze biri random bye mbasitegedde munnange nasiyo mu kizigo munnaye ndeka oli ku original Soha oli ku original kakasa omuntu wakula omwana yakungamba omwana jagenda commenting oli ekizigo nga kiyitiridde amanyi comments ze omuntu lawo sombere omweru but simanyi kamera ezikwata walala gweno langa anu wadduga pale nga si wadduga mwana aga kazigo kanje osage anyway kiri nnomo omuntu neyo nabanga akwata mu kazigo kiri nnomo ebizigo babyetira abantu kitegeera kabe nobanga wesiga gundi ki Carolite no bangamba Vaseline era oba okute mu kizigo ekituufu si bizigo lwaki okwata yali biri bikoleka ku tewali buzibu oba nakyo kiri nti bizigo bikiri nti bizigo ne oba oli musajja oba wesiga Vaseline oba wesiga ki kiba bizigo kiba bizigo oba bikutemu tubaka senti si kizigo mulaba nako zonna zeezo nako zeezo ngoyina ringi eno leka eno yange nagyegulira nenjeteeka katoba siraji nteekako kati kanjeteekeko mwewasa newasa neteekako ring kati nkole ki egwe how expensive is your life first tell me bulambo buli expensive kwenkana ki katugambe no let me say today oli kyenkana ki oba let me say ng'ogenda out oba ogenda meeting a guy how expensive do you go sijja kulima cause mpozi nga umbuuza kino kyamika kino nkugamba kale wigi 35 buno si bwa extension bwa meka just 50 n'okuteekako kiwi buba buddugavu kiwi sibutegedde ndaba buddugavu nnyo bulinga bwayongeddeko eddagala just bukaddiye then ngenda vano ngenda yitira eggomba ngenda yitira waliyo obufune then the attire kano ajosika ne 5 5 awo tuli mu meka 4 okitegeera bwawasi tujja bo balaga tubuleke bo tubuveeko enjala ejja just 80 siza bay ja 5 leero gy'oyambadde today ate munda tulabika kwambala nne alakisambala mweri tolimba mwebuli ate nkulage tondaga mu kamera nvaako wandikiriza n'otuuli tobireeta ebyo ndeka nenga Soya how are you I want to know Soha who is Soha ojja otya mu limelight before njagala kuddayo ko wali mabega amasa ombulire waje wasanga chicken you guys to interact okutuka nti mutuka ku point ye mwatuukako who is Soha yani wagambe nti simaina Soha yo anyway simaina kati tumaina ekyoli simaina ngekyendi nera
You have no introduction to yourself. Auntie. They wake up and bambuza, who's Das? Das, I'm a man. I'm a human being. I'm a journalist. I'm a YouTuber. Nenkubulira TV gyenkola, nenkubulira YouTube channel yange. I'm a father. Yes. So hayani. So olinayo mwana? Tolinayo. Olina emyaka emeka? 23. Oli 23. Olinda kyozaala? Kyali muto. Sineetuuka. Babina yese. Kati wakufuna luto ne chicken wani lujemu? Kati omuntu wato neetuukira tofuna. Nemwe. Ngulira. So haobeera wa? Beera Kiwatule. Kulaba nnyo ku social media ng'oli nakulabako mu videos. Oli Vixen? Yes, Vixen. Actress. Actress wazannya mubiro. Like kale nabivaamuko. Wazannya reason being nti emirimu yo beera so busy. Wazannya muki? Gibbs. Gibbs film. Gibbs film. Ekyeyo nabirabira bbanga liyise kale. Was it 2020? Ndowooza tetwakwetegeza by then wali muddugavu. Naye nokugambye ndi kunakyo nongamba by the mukama. Okay. It was just a comic statement. Kale nali nzanya film, video Vixen, bicho naye ngomanyi good. Okola biki? Ffe tudiringira mu ngoye. Wamaki obula bupya bonna obabuzza obujjayo bw'eddami. Oli walking dummy. Okay. So yeah. Wabadde mu nnyimba ki? Ekolo Gravity. Luyimba kyolwa Gravity. Isima na Amina. Gwe wali mu Isima na Amina. Embaga ya Isima na. Gwe walimu? Bali mbanje. Naye nawe walimu. N'ategeka Isima na Amina ate ne mutajja. Twagenda. Wagenda? Aba atugamba Amina teyajja. Amina yali munene nawe yali muno. Wali naye tetwali eyo mukaba zaffe. Okay. Endala luyimba kyolala. Jemo. VIP Jemo luyimba ki? Teruna fuluma. Oh, okay. Nendala jezi. Jamali okay. Mwabakozeko naye. Ali fine. Ali very fine. Abana bavuka bamuleeterawo ku TikTok. Mugamba akyuse mu byayambala otherwise atamanyira nnyo. Omuntu abeerako ne kyayagala okwambala. You get. He's misrepresenting. Kati takunda amasiga mate yambala bunene ye yekubira kikumba kye. Reason me kyayagala yalaba kye kimunyumira. You get. So kati omuntu togenda kuveeri kati ngaffe. Oyambadde akasikati ko yagadde. Oyita kulina ebya boda. Biki. Yerere singa toyambadde. Bane omuntu anagana kwambala lwakuba nti abantu. Ate omuntu abatayambalira abantu abayambalira nga ye. Then oba oyambalira byambalo osigale mu nju. Nedda. Neyambadde byange ntambula gye ngenda lwaki goyambadde ebyo lwaki tofokasinga ku byo byoyambadde. No like omuntu alina eddembe lye. Mujja ebingweza abato bamwe ne muzambala. Ngulaberera katuuka mutowo. Nedda mukwano kyoba oyagadde. Mwagala bubi. Twagala bubi. Ate omuntu aba yagadde in case oba yagadde bubi oba yagadde bulungi. Omanyi wa abantu bakola decisions eziri wrong nabo. Kati edition oba okoze enfu. Kati nga Jemo yekubira ekikumba kye. Nawe era ngulabanga ne kati ate kati singa yambala buno bw'abakazi singa boogera bati. Okay. Siga nti engoye zayambala z'abakazi. Siga nti yambadde kigate so. Okay. Lwaki oba omujjajinga. So videos kyendala zobaddemu. Jezi actually abasinga na upcoming so kati oba. Why you working with upcoming ziboka? Chichitana toka wali ku level. Siga nti level. Bugigi obufuna. Just because ntobe bana busy. Oyo nakuya so haja tugende mu video yo nobundi panda bani biki. Nomukama mwana ndi ku mulimo atenga so akachi. So akugalawo gundi. Si like together. Olina kubira na ganti na video shoot ya panda jango. Yes, but director. Oshagera ate ngomanyo genda bera muya. Wali wini wa mami biki. In recent No, gundi eriki. Zalimba kibanange. Walino bera.
nalimu Walimu. actually oba tugenda genda mutibwa nnyimba biki olumu obyerabira kati nze ngenda genere so zefukasinga ku mulimu yugeti oba tugenda ggalawo nenga bugiga naye singa byalimu ssente birimu wandibaddeyo gwe bakuyitira nedda mukwano birimu kaba namu bakomplaininga nti ssente olumu bamanyi n'obbaluma abamu babatutte tebalina abalima n'atabasasula n'abaddukako kisinziira neziga nzibe nkola nabo ogenda vaayo olusi bakuwe kale neziba nga si nnyingi era emitwalo 2 abakuwadde okay 2 abakuwadde lekale nga bano ate bano abaana basingamu ne ssente oba otunula bano bapkamingi basinga ne ssente oyinza okumuza kyobeera nnyo mu vidiyo z'abapkamingi izo mbibi basingamu ssente nti omwana ogenda kujja tugeza genza okugamba ogenda kwemba zo ne bakuwa emitwalo 3 oba 2 okitegere ate nga tekitudde nabbanga naye bano bawana banene genda kuwa mitwalo 15 so kati balooza akwongera erinnya ndi abalooza kumbe nawe oba olinga ayamba iye you get nti oba munene olina kati abeza alabanga akuyamba yes kyobola nze ez'abanene eyinza n'okungajamu mugundi ya bebe ku oba yamba so ne kati oŋŋamba nti no jamu ya upcoming mwana atandika awo nkola ki nziruka emisinde you get by the way nkutegedde kituufu not because toba nti kinenga bugigi bubeerayo ne mu WhatsApp group n'ofuna bugigi nenga mwina WhatsApp group yaba Vixen niye bayamba kibulumu ba Vixen ndaba bakaaba temweyamba tebakaaba abaana batikyo bamanyi ba Vixen bebaba ne ssente kati era ayinza okubeera ku shoot navayo n'abiri nagenda ddala ku shoot oba navayo ne 10 kya nafuna gundi 2 oshegeera kati wiki abakoze mu ssente me zibeerawo kyomanyi abaana kati noyinza obeera mu gundi muneeno yeri WhatsApp nolwakugamba nti ekwa n'abasajja yeriwo tewali abasajja tekisoboka kati ng'eno ogiraba ziizo mubeeramu oli naga njagala abawala brown skin njagala wakabina njagala biki buli kaseera yo ebeera active kyoba omanyi bagenda okola challenge ezibiki challenge so abaana bafuna sente newatula ewaka aba asobola okukola ki temwina tonafunamu buzibu bwonabona ebyo bya Vixen tonafunamuko challenge maybe ffe tukola n'abantu batuufu wabeera abakola n'abatuufu naye nibamala ebizibu ne bijja ogaba naye abadde kati ng'olwo eno nga gye twalimu baneesi basonyiwa baliwo ebyo bisiiki mwali twalimu ya kididi eno soba kisi ku mabina naye zimwe enyimba lwaki temugaana ne munogaana naye olulima nedda sijja tubeeramu nedda nga kati nga yusekere baninga olulima nga lwe boogerako nga gwe vidiyo wagirimu ate kibi gwe tugamba kiki ekyatuukawo mwana kisi ku mabina yakola atya byatunyaga bababba batunyaga sene zaffe tebatuwa era nemulukunya mwabbibwa byabadde nkugamba luli so kati okolanga n'abantu naweddemu kaleke mukyalimu tofiirwa wakaguze mmeka kano kaleke oba teba bbeeyi ntomanyi na price yako okoddekawo no si wa bbeeyi just gundi egira oyinza ogamba waayo balaizi naye nga tugenderaawo kaleke kaweddemu kati wokola n'abantu ngaabo kati ogeze ku video shoot bakusubiza sente wezi bakusubiza emitwalo 5 nibula kusubiza emitwalo 5 togenda zisuya tebagenda zikuwa wova mu kifo ng'ova ku video shoot weti mbu tugenda zikuteerako wa baba bakyaliko nze nina omuyimbi omu yangamba tawola ndongo era baamuyiteyo ogenda okuyimba e Dubai simanyi wa kata biki we baagaana omuwa balance yalemera mu hoteri kyenzuka baizeko n'okuba nga tebaatuwa oba 5 emeka kyokka natwala ne bakyali bange ne batabawa ssente gwe wali coordinating nyanga ajayo ne bakyali bo bamekate mwana kati nga abantu bakutamya ebintu kitegeera bano batandika okulowooza oba obayiseemu ne kati ogenda wali eri director bamuwadde ssente era agenda okusibula enkya tagenda kukubira nga yakunyaga anti bo balina omuze guno nti abawala bangi si buli omu mukwano nti omukolera kyoyagala mubeeramu banene abali social nga talina kyasobola agenda kusomba okitegeera naye kati okola nabo badirector namanyi nagala sooka kwata nkusibiza zino nga ze mwayogedde era enkera agenda kukubira odduka 10 odduka misinde kukididi mwali mukoledde mmeka byali 10 bitwala 5 ate nga nabali tebabawa benajja nabo nakugamba nti tugenda baso otinga bampadde sente simanyanga esimu ekoze bitya
Kididi yakitegeera nti abaana gaya ababbye. Simanyi tebakitegeera bano ab'emabega bano abamubbe. Simanyi kati olumuntu kati olaba obuzibu abo abantu era abayimba ekintu ekyo bakyegendereza ennyo tova ku location ng'abaana b'okozi nabo tulaba nti bateredde. Kati ye Kididi tamanyi. Ayinza okusimanyi oba amanyi. No, ayinza n'okuba tamanyi musajja wattu. Sijja gumusalira. Naye nga bano be yalese eno ye abagira bugizi omanyi nga bobera sita bambi basorting ye n'ayitamu agenda kukola bira. Actually n'ekiri kuba n'abayimbi abanene. Ova bakuwa kati nga gwe bitwali kugundye. Ng'olaba ali awo asasula omwana kashi ku kashi buli yakoze shegeera musindikira gundi. So kati oyo bw'atyo. Wakwita oludduka 10. Yes. Ne bano abalala. Olaba. Kati bano babo naguno bagamba batunyaza te bakoleza. Babimanyi bibangamu. Kati bo ne bagamba otya ntugene era bakimanyi nti abo babanyaganga you get nenga si buli omusibu si buli omuntu anyaga. Yes kati okola ne banene ba director abalala nga mwagambye abiri nasooka nakusibuzaako 5 tigenda kuteerako olutuukayo mukwano nga tunakola kintu n'omubanja n'otukesa natakwata ssimu kati omutuukanga omugamba nzija deposit omutaddeko bw'otukaali ku location mubamba neno oshegeera baba ne sente zaabwe asootinga eyabanje kuba yabaakodinero lwaki ye takusasula ye n'abanja ekyo kibeere bwe kityo namwe mweyagalire muntu yoza mu vidiyo etambula ekola buli kimu ekuba buli mwawo agamba soya wuuyo naye nga tewasasulwa buli akusanga twakolayo mu vidiyo ya Kididi mwana mwakikubye mpaka sente nga tolinawo omukakasa nti tewasasulwa obweru bwo ne bukusalira obwereere ebisasa ototo obulungi bwobutane mu vidiyo bukusaze okibayita obulungi bwakusala nsi mu ngeri ye kati ekiyinza ogane woyo nengene tugendewo omulala netukola ki naye waleera mu vidiyo tekijjako bwakusala kuba wabukusaze bizinesi esala buli lunaku mbeeramu lwesala mbamu ebiganiira kati omanya nti yoloosi kati nebadde njagala kukubuuza gwe ne Chicken mu meeting mutya Nochali kwe. No, just tell me mu meeting mutya. I skipped that part. Njagala kumanya. Mwesangawa. Tusange yo ya. Mwali muzungiddewa. Nakugwamu. Gowa mugwamu ya kugwamu. Okuzunga. Actually bino just yali akoze live. Nga onabeera wakati tuli awo basanga kolaki. Byakisiru. Dina kujja ku live. Nteyanzia ku live tulina gye twisanga. Okabi yali akoze live. Ebya live birala. So ne bikombuli. Tegeza avukano bakula live ne bafuna kapa wala. Hasi kufuna ko bawala. Nze teyanfunira nti gamba nti ku live. Oshege koze ezo gun live zizali z'abana abawala. Bamusanga ba kibano. Yeah. Kati goya kujja wa kusanga wa. Yes we know twesanga. N'omwetega aseetega nze bantu nabo lwaki mba nkwetega era nawe tugeze oyinza obbeera n'olaba omuwala ali ng'ayitawo n'omuyita nolanga kubye paka era kugenda olanga omugobereri n'omusaba ennamba yagoberera naye wannaye ate awo mpisaamu engeri gyeyakufuna tulina ffe gye twesanga faaki n'ensi bagenzi beitu tulina gye twesanga ng'ojjudde ettato buli wamu kiki era tunga si nyingi ndaba nyingi eno neeno tewali walala nakano kugulu aho busita nedda tewulina kidda kugundi ku bbere yiiyo kano waliwo endala gye tutalaba tewali ndala owedde yaawo zonna tatu zaaki zitegeeza ki zonna zolina ku mubiri sijja kugamba nti omuntu ayinza okuba tatu nga alina kyetegeeza fayini mubamu bano tugeze oli afiiriddwa omwana we naye yeekwako ekifaananyi ky'omwana ebe memory you get naye nga onalaba oli akuliba naye ekimuli ekyo nga kyennyumidde nawe n'ogenda nokiwe just olwaka kikunyumidde ate ng'okyagala kati obeera nga muntu wa ttatu okitegeera buli kyonolaba kikunyumira ng'okyekuba togenda kuggwawo si kuggwawo kati nze wano sikyasobola kuzzaako ttatu yonna you get naye ng'era omuntu nze nali muntu wa ttatu nga nzaagala actually mu mubiri gwange nasookako eno naye no naazannyirako nakuzannya nange ndaba yegenda esimuuka era singa yevaako naye kati eno wano nali mbeera nga njagala omukono guno gwonna oli okagala kunakubireko ttatu naye neŋŋamba owaaye bajja kungoba mu kika kati kwe kuteekako eno neeno zino zo tezagobya mu kika
Kyokoli gundi olabika nga tata wavunaanyizibwa mu Buyisiraamu. Niraba omwana abadde ewamwe gwe muyaayo. Abayaayu nabo baba bantu. Anti kyembuuza ewamwe gwe muyaayo. Siri muyaayu n'abalala gye bali. Abakusinga n'ebyokola. Kati Rahuma tagiina. Rahuma muganda we. Rahuma Pink. Muganda we. Mwana wasenga wange tagiina. Rahuma mwana wasengaawo. Rahuma Pink mwana wasenga wange tagiina. Naye wafu tulaba senga bwe yali. Senga akuwana gundi naye nga wamma ate naye kino ekimuli akirina. Isa famire gundi Simbo. Buli akwanza sabuteekako buno olumanyi buno olumanyi yakoppa gundi. Naye kati nze kandi njesere nali nkyagala. Olina obuganda ku Rahuma Pink. Gw'omu ku baagenda ku mikolo gye. Omwana lwaki temumuleka emikolo gyawe? Talina mikolo gye yaliko, yali video shoot eyo. Mulabika mubonyaabonyeza bazadde bamwe mubalumiza omutwe. Naye gwe ng'oli muwanvu mukko. Ayo mwana akyali muto. Akyakula mwana muto. Okimanyi nti akusinga emyaka? Nedda mukwano. Rahuma muto. Wangamba olina emyaka emeka? 23. Baakuzaala mwaka ki? 2001. Rahuma Pink alina emyaka emeka? Akyali muto. Rahuma Pink abaana waliwo yasoma naye mu mawulire. Teri mwana yasoma na like mugundi. Omwana bamuyita Ddaani Mukisa yasoma naye. Kati olaba abantu balippira gundi. Baagala nnyo like omuteeka wansi biki. Kati tolaba. Kabe baserebu bana ayinza ogana emyaka wekiti ate abanene abagala ne bagamba sijjalina. Naye kakana ewamma mu kikate kalina olugezigezi. Ali kati olugezigezi lugira. Era kisinzira omuntu w'omusanze gundi oba kugambe nti teri muntu alina lugezigezi. Ziba mbeera ze. Ze mbeera ze wezi. Ziba mbeera ze nga actually omuntu musirise toli nnyo mwogezi w'abantu kati bajja gamba weeraga. Okitegeera. Sikimanyi ekyo kati gwoyimba ne? Nze si okuyimba byagana sibirimu. Nogaa kugenda mu videos. Obulamu bw'obutambuzi butya kubanga olaba nnyo mu mabaala. Mu mabaala just batugenze kwesanyusa kusanyusa bulamu bwaffe. N'omwambala mutyo oyambala akapale nga kayeno. Ye hafu bina liri wabweru. Hafu bina yes hafu mu biti. Lwaki kiki? Lwaki mweyisa mutyo? Otogala ate nzisinga okunyumira. Muli basiraamu basitonki. Naye ekiro mu maayo. Walalamu sobumanya. Bali bakuteguddeko mu bbaala. Anzi basigenze kwetega. No, asubuli yeteze nti ate muno. Ate akankube oyinza ogenda mu bbaala. N'olaba oli akugambe muje tujoyininge wano gundi tebe tukube gundi. Ngera nga nkwegombye biki. Naga tugende. Si kugenda. Muso sharing yawe namanya musigala nga like namonge. Bene era namalanga. Abantu abatufu bali mu bbaala. Ayi kati kankugambe. Kati sigamba nti mbalo bogenze kwetu ndo bogenze kwetega. Yugete. Osotambula okukubo. Nosanga omusoso wankulu gw'omusajja ne gukwana. Kumbe musoso wankulu. Ayi nogenda mbala gy'osuubira nti emisoso wankulu gigibeera. Nenga basajja abatufu abaliyo. Era abantu abasinga abafumbiddwa abakubiddwa abakoze eki besanga mu bbaala. Wanyumiza gye baava era yamusanga. Yes, era nga bisanga mu bbaala. Era osanga omusoso wankulu nenga tegukujje mu bbaala. Nenga mu so kati bbaala liri mu bulamu. Just dressing code watogenze gamba nti oba kiki ekiba kikunyumidde ngamba akano kasigenda genda mweno dress mu bbaala mbangenze mu kyaki. Ngende mwene mu dress mu kyaki ate ngende naye mu bbaala. Oba mu muzikiti ngende mu sharia ne mu bbaala ngende mu sharia. No, ate nene yo mu bbaala ekola nungi ko ayi ekisambira gako hafu. Tekigwa. Obo yambadde ki yogenze kunyumirwa. Olofunye ku sugar daddy. Sugar daddy. Neri omuwala alimu ejjamwe nga tabeera ngona sugar daddy. Kati ba sugar daddy ate basinga kwagala ffe tugenda musanga ku sugar mami munne. Aba ne mukazi w'omukulu. Era lwaki abanoonya sugar baby. Abadansoze kuba. Era tukubire ku chicken. Ndeka. Vaako. Si kyalina namba ndeka. Nonze njira nsolo gikuwa. Owaye. Ndekaze.
Soko jibuze biba sugar daddy tudaddayo emabega tugenda mukubira ku simu yo. Ani si kyayina namba ya blocking Nzo mutu mukubire ku yange. ate omugambe kideka owai beba bajja ku blockinga nabo byamukubira nga alina wamu blocking. Sikigeza ngo tebani yandi sidanga mu mukubira kichali naye lwaki obo mukubira kacyawa bubi. Soko mlwado nyumiza ba sugar daddy abawendese bya chicken sugar boy. Soko nyumiza ba sugar daddy. Ba sugar daddy. Mbabeera yabo nga wala abalenzi bagaba sugar man. Ndio batuwa ku bisente obuwera. So olaba kigo olyanga omusajja kwanya emyaka akusinga buwana nango manye zo sente zizi. Abategeera. Bategeera bati. Bebasinga otegeera. Like how? Muntegeera. Ali kati bwe mubinyonnyola n'abavuka ne batandika okugamba okay tulina kweyisa. Ali kati buno obuvubuka ogenda akagamba emitwalo 4 emitwalo 3 obenga akawemudde. Ogabi kauli ya dalabu obenga amwemudde. Ni kati onogenda mugala ddi njaga emitwalo 5 ngenda gula wigi bichi akugamba itsoke. Enkera sindike. Oshegera tinga tamaze kwenyo tamaze kwatawa. Naye ono njagala kola nviriza mitwalo enjala tugeze enjala mitwalo meka 8. Ashogera bakolera emitwalo 2 nakyali wanga akola enjala mitwalo 2. Oshegera obo ni katono ye manyi obuzibwe buli nti ba sugar daddy mubanguyiza nobawa kati ate buno bulezi mubukula ate ne mutabuwa ati bwe kati omuntu to kati ekibulyo bane sente zagenda wala naye teri atayagala sente kabegwe you get oli bwa togenda kugira enyuba gyensulamu oshegera si ya bei nnyo kati mitwalo 6 nino bichi kati ono omuvubuka ogenda mugira talina sente oshegera chokai so kati ogenda n'obalamu noganga wetaaga sente naye ng'oli agenda kusasula rent agenda okukola buli kimu lwabajja shopping ba heavy oshegera togenda musaba kakadde nga akuba enduulu alaba itsoke ngenda kukola kigenda kugu naye kano kakadde agenda kaku nga naye yeeyi naye mtu kugenda okola emikolo temutwala ba sugar daddy emikolo nemba mugenze like kupateza ebika biki ati no bwa show obuki buno buvubuka naye bwa show kyokanga nesene zo kapakiddemu za sugar daddy yazikuwa si ani awo musajja sente no like kulinzo hadi gatinze kenyini njagala sente ate mpa musajja sente tuka boyfriend wakubira ine kizibuto musola muya nga kuyamba kuki aleza ompadde ateze manku nkuddiza oba ozimpadde ate okabireko obuzibu ate nzikuddiza ompa bwonzijjako byebikyebi byebyo nawe kyolaba bafuna bashuga mami kitegeedde kantanso kitegeera kati osobola ogenda boyfriend nga takuwadde transport nga lwaki ngenda nga tompadde transport ate wampadde gula kusai tugeze emitwalo 3 n'ogimpa ate era nfuneke transport to and fro ziba teziweddeeyo nti bw'ogenda era abagenda kuwa upkeep kati weeteke mwezi kutwala zonna zaabakuwadde emmeka 5 10 kati zita ate weeteke mu transport yogende nga nonaki akwayagala kulaba kogende bwo omukyalireko weekend oyoze ensi batogenda fiira buli omu onoonya woyitira kati ogenda funa ono sugamba dadi agambe ki okole bizinesi oluki kati ze sente zigira sente buli kimu sente anjuga sugar daddy takumatiza kana akalezi ke kajja okukumatiza sibimanyi nze manyi buli omu n'obulamu bwe obulamu toka nti omuntu atagenda kera kumakya nkusaba onyambe ekizibu kyange mba sinakikwetaaza ate awo nkuteeka kuwala nobeera wali eri mba sina kati nze kiba kinyuma like ng'omuntu olina ekizibu kyo nomugamba manyi nfunye ekizibu kyaki oba sisita nga alwadde siinawo sente but mbadde njambeereyo neetaga emitwalo 3 otandike kuba nduulu naye oba mulungi okyanze mba sinakinkwetaaza ogenda n'owa 6 pack ogenda n'owekibuto nga alina kyakuyamba ogenda nga muntu oba ndi mulwadde biki nga agenda sente bills z'eddwaliro agenda kukola buli kimu renti kati ki kyoba weetaaga amazima neoba nga olina wekati sugar daddy nga tewali buzibu kasuba ng'omuwa sente ki amu sente kati gwe tekikyali ku matidde oba ki kasita obanga sente weeri kasita obanga sente weeri
atalina ssente ne bw'omala oba toba oba omala biseera bye naawe kozesa okogenda kukwata leero ngenda kuggwa amanja gagenda mu saaloni nkubala ebbiru za gundi kwogenda kukwana leero biki nkugamba manyi nno enkeera ngenda mu saaloni nti weetaaga sente mikazi zino zino okuba enduulu ng'oyitamu oli olukwana ng'enkeera ebizibu bitandika babitateeka kiki kyoboononye omuntu gw'okwanya ng'omwagala ebyaddala kankubuulira olaba oyinza obbeera awo omuntu gw'oyagala oba omwagala kati tugeze nawe n'oba musajja ng'olina omuwala tugeze oli kabe musajja ng'oyagala nnyo oli omuwala jako ekyokugeza ndi musajja oli musajja okitegeera olina omuwala omwagala nnyo nnyo okitegeera kimanyi oyinza obbeera n'emitwalo 3 kasi ayinza okukabya ekizibu naye nga olina emitwalo egyo just because omwagala n'ogimuweereza ne n'osigala ng'otoyina neweeyiiya okitegeera so kati oba nga nkugambye kino ate n'okuba enduulu oba olina obalakako oba olakyobala nti omwala namuyiseemu okitegeera ka hit and run tolina nakyo omufunyeemu ate oba tolina kiddako kati nga bw'oyagala omusajja nga kwanye leero enkero omusindira ebizibu akuweerewo ye lwaki bwakwana leero n'akugamba tugende ewange omusanyuseemu ate gw'ogaana nga nsanyusa ekyoku kiba kindeetedde okugenda ewo gwe nga nawe bw'oyagala akuweerewo ssente naye muweerewo tewali buzibu anti kyenkusabye kimpe tugende nange buli kyemba nkusabye kimmali manyi nti kati bw'ajja n'akukwana immediately n'akusimba akakadde mugenda anti oba ompadde awo mba nina manyi n'enkeera oyinza okumpa 3 oba teweetunze tewali mukazi ateetunda nedda mukwano ateetunda tugeze oli teyeetunda bw'obala kuva yazaalibwa yakebaka n'abasajja bameka ati oyo ateetunda era oli wamukyawa lwaki yes wamukyala ki ate n'ogenda nno era n'akulya n'omuvaako n'ogenda nomula n'akulya kiki ekyo kiki oba otambuza kyokala ngamba banne ako kantama kakodo okitegeera so buli mukazi era kati ebigambo buli omu aba yakimanyiro yeetunda naye kati tugenze ku kkubo ku street kati bano abeetunda yona agenze ku street n'ayimirira naye kati ndi mukazi okitegeera omutwe we yeetaaga ssente teri ayagala mukazi mwavu n'ekirala so kanyuma nga nkuyiyiza nenkujjamu zenkujjemu nobeera ng'ogira nenfuna ka bizinesi kange omusanga nga nina ka bizinesi kange ate olumu buzikozesangaawo ofiisi abantu basajja babasangaawo nakwaniraawo mu bizinesi oli gyakukolera bwe bakwanira abalala ayi nga tojja kujja oŋŋambe onkwanye leero mbweyagala enkya nebake naawe omaye ekilaiko ekintwalidde ebbanga kilaiko okulabika kati nemba nga sinza alabika bulungi kintwalidde ebbanga kyokwerabirira bwe nti okutuuka okunneegomba ate gweyagala ssebo nzije leero neebake toyina kati wogamba nti nange olina kyonjagala kitegeeza nange nina kyenkwagalako naye lwaki mutendereza nnyo kati kankuwa ekyokulabirako akoledde edduuka omulumi omutwe azze n'akuwa lanki ku dduuka wootudde ate n'omwanguyiza obulamu akugulidde emmotoka omulumi akugulidde amafuta ate ye n'omuweerawo mbamu kino ekyomuntu nga bamwagalako ssente ne mbamu oli wa hit and run nti oyagala just enammwe mwina be mwegomba n'ogamba ono yenjagala kati just nyamulya mute adde awo mubikola mbabikolera ddala olwo zikyaba ebigambo byange banagamba mulinga mulinaku zimutabuse butabuse noddamu tokyangu nolya muwala omulundi gumu noddamu nkuya amasimu oba nga takwata ekyo yali yagala just aba yayagala era yagala kuwulira buwuliza bw'otamusanyusa tadda babukozesanga ne babusuulawo bubbooyi obwo ngenda kuzino muli bakambo tugenda mwaka mpya muna omwaka omupya esaawa yonna ngenda baterako obuntu bwa Joseph China bintu bya kago byadiringiramu alina warehouse China kintu kyonna kyonna kyoba oyagadde ofuna China abajja kusooka okikubuuzaako studio ngenda gibagamba very soon bano yani akuba bantu nga bakubira nnyo amasimu tebalina kiddako naawe obamanyi ate mumanyi kiki niyo namba togiraba lwaki aba yagijjewo enambayo nga takumanyi baba basumbuye naawe olaba lekale mubamu okugamba ento ezo zino namba ogenda olaba omuntu omukwata nti ani bugundi yampadde enamba nga baagala kwana n'obagamba tewawulira abantu bagambe balekera kugaba ate mikwano gye bagigiza yes ate omugamba bawulira nti gundi yampadde na gundi yampadde oba bazirirako ssente
teekako 10 njikuwe. Simanyi. Olunaku ofuna nini namba nga mmeka? Sigamba nti lunaku just kale ntero zifuna but sigamba nti lunaku buli lunaku. So television ebisinga babeera bakclient. Abamu nga baagala kwana. Ogikwata omanyi client ogera owulira. Hello, gundi yampadde ennamba. Ng'omubuuza sitole ekingakuddamu ki? Ate nze nkujjako bujja ate kati. Osooka nga bakwata n'owuliriza. Nze byo kati nga ntukooli nga lwaki wamwadde n'ennamba yange bweyita. Gwe wadde okyaŋŋamba buvubuka buto buno sitole ki? Myaka gyammwe lwaki temukyabwagala? Lwaki temukyayagala bavuka ba myaka gyammwe naye? Anti bute bulina ssente bwakusaamu ssente. Bukaaba oshegeera. Omuntu era kati kibanga omuntu waanaakaabira ebizibu. Toyina obutandika otya omusaba ssente. Ogaye simayanga nabadde bwenti ati simayanga ate ndi mulwadde. Kale omuntu wakugamba nti ndi mulwadde. Ogenda otya n'omugamba nti like mbadde nsaba ssente bwezi. Yakwesooka. Nabo bubikola ebyo. Bana bulumya emitwe bujjudde infection bujjudde buli kimu. Tobunyongera. So yandeka bujjudde ki? Infection. Oshegere nekira tebunakula mu birowoozo kiba nnyo n'obeera n'omuntu omukulu ng'akuze mu birowoozo. Oshegere bugenda kutandika olina mulidde olinamumala nze mbeeremu ezo ssaga. Oshegera bubamu kati ngenda mukwano ogenda kiraba. You get? Bwa betinze. Bubetinga naawe obuzizo zaabwo. Fa ku buvuko. Bana simanyi bambuwala na buwala simanyi. Kirabika olina mwaka buwala nange nkiraba. Njayo omuntu like kale nga mukulu mu birowoozo. Oshegera kugenda mga kino. Ne ogenda kasala emitwalo 10 kakube endunga nazo nako tekaziyina. Kale mpayo lanchi ekizike malo okugira mu lanchi kati otandika oti. Tekibba. N'obweso ne mubwesonyiwa. Kati musaakozzo kubakulete muli muvuka buto. Sirina saakoze sirinyo omuntu wa gundi abasajja news. Reason mbindi z'okwebezaawo. I can survive without a man. Naye ng'olinayo. Olina ba sugar daddy bo. Aba run too very fast. Olina ekizibu. Anti bandize ninamu kinene. Oba kugamba nze nkola. Kera kumacha nenkola. Sente za nembanja gakadde kamu so okagira mugundi nemanya ati like in a week mbe neta gakadaka. Ne nkafuna. So kati kingira nnyo like okubesingira ku musajja nti wemba sina musajja. You get? Kyo munaye so akugamba nti nfuna omusajja lwakwanye agenda kumali ebizibu byange. Mwemba manyi nti so nina we nebaka. Nsobola okusasulawo. Nsobola okweriisa so okwegulira kyenjagala. So kati so abeera mu ebintu nsobola okusurvive musajja tugeze nemba mufunye nankyawa ne kinnuma. Naye tusobola kunsikyawa leero nennemera ku ssimu nti ate this nakoze ki. Sinobula butambula abantu bakyawa nembeera okozi wansanga wendi. Nkuze kubeera no nga sikumanyi so nkulabira uganya anti abazze obukulu mu life yaffe nga bazze mu bintu bya kweyagala balina life eri gye bakuwa no batuko okukuchawa kibula abantu batuko okwagala okwetta no anti olaba abantu mubamba nene ng'otunutuko okwagala okwekyawa nti ofunye omusajja yakusasula bobeera business yagiku oshegeera kola ng'olabadde mufunamu nnyo kati nga bwava mu bulamu bwogenda siraana kyovoola abantu ozo oli agamba mbeerawo ku lulu wancha wakati ngenda kwagala ani bali so kyola abantu bagwa mu depression because of those things ate n'ogamba ebyo nzogenda mu depression nekole kasente kange ojje okola egundi ate sigenda beera omuti nsula ku malalo nkaba gundi ekyayi so kyola omukazi olina okwekolera olina obeera mu nakasente ko kyebaga otamanyirwa musajja akusanza olina kyoyinawo ekyo talina ngeri gy'alina tandika okumweguya ate nomutwala nnyo nti omweguya boy tekiga alaba ojjukirwa omusajja alaba ngu yasinga nga buli kimu bweyagala essimu yalina gikwa ssente waba takwade ssente tolya ate oyo ojjukira mugenda ba mu mbiri nga mukazi gwosinga okwagala omusajja ezo mbintu olina kyoyina oketi naye nze nina ebyange ogenda kunkubira ate kugaye toddamu kunkubira shegera ezo sikwegulya noba toli mu bulamu bwange butambula kati golina ewo gy'obeera nze omukazi omukulu why not ongambye oli mwana muto ati mba mukulu omuntu otuuka myaka 2 oba okuze ekyokuzaala kyokyali muto sinneetuuka kyo tonaetuuka kuzaala kati kyebadde ekibuzo kyabadde bwe kiti ng'olina ewo gy'obeera
ofunye omusajja already akulaze nti nno mugenda kutandika kumubeera mwenna kijukiro olina ewuwo kikuna kutwalya bbanga kigwa okumuvinga ino ogenda ewuwe simanyi kuba nze engeri njagala ewange nina ewange ate ngende ewuwo otandika okubuuza oyingidde saa meka ngende ewange nenegulya nenkuba amabaala gange nenzija saa 8 nenegulya nenkuba otulo nengenda ku mulimu ate ondeeso otandise kundeeta ku mateeka toyamba bino totambula tokola bwoti osigala ewuwo sigala ewange kuba era kyengenda ofuna bufumbo kyekiri n'ewange sikyo wali eno kyofuna nti kyogenda ofuna mu bufumbo ogenda kufuna ekitiibwa mu public omukyala gundi nedda mukwana ekitiibwa tekirina kiddako ekyo bakazi bangi balina ebitiibwa byobufumbo naye nga bakaaba kyekiba kimpeesa ekitiibwa nga ndi nkaaba mu bufumbo bangi ekitiibwa bakifunye nti oli mukyala gundi naye nga asiiba kumpi akubwa ekitiibwa kyenjagala kya ssente nakyo ojja kifuna ojja kufuna omusajja nga alinamu akasente newembeera wanene tasooka okufuna ngompa ssente kitegeeza gujja kubeera single mother tewali buzibu nembaazadde nembeera n'omwana wange abalina mentality eyo kati mulai kati golabika saako zo zonna z'olimu ez'abawala kati eyo ye mentality yaabwe kitegeeza gundi y'abasingle mother egenda kweyongerera ddala yeyongera ate yesingamu emirembe ate ng'omwana bamukulekera omusajja gamba batokkiriza kujja mu maka mukulekedde omwana wuyo ng'obuyambi bwesalako tewali buzibu ekimbeeza wano eno tinsobola okwetuusako kyenjagala so kati lwaki mba ngenda kukabira nti sente nirabalira muleke oliddamu mulaba bw'oliddamu omulaba nti ki era annange siyoyize lwaki ekibaga buli omu alina mutima gugwe muzaale omuleke musimanga ogenda beera nja beera naye kati gwe kikyoba weetaga mu musajja ng'omuwala teri kyendeetega musajja kozi nemba sirina musajja mbeerawo so nga sigenda kwetema ngambe nti omusajja njaga musajja alina ssente wemba mwagala n'atalabika nizo oganja musajja anjaga nga alina ssente ngampa buli kimu wesirimufuna so kati nze mbeerawo byange pakasa byange njala nekole bizinesi wange boli eri boss lady n'akamotoka kange nkola kyenjagala yes togenda kujja osange nti gwe nakusanga oli munaku nebibeerangira nakusanga oyina kaki nakuyamba ebyo tobyagala kati nidi bwejja kulidde nnyo kale mbantu ababonaabona okyagera kati bwendaba ebintu nga babona bakubye omukazi amateeka naye mbe omusajja analaba ati nze esaawa meka wano bane omusajja anandaba atya nti nkola kiri tobyagala ebyo sibisobola ebyokufugiriza era neneefuga nzekka era kati nidi bwejja eri human need oyagala kwegatta nokyo kibaawo nsobola gyemu yagamba ddirudo tewali wesoha tereera gyemu yatuleetera akantu kati kyeki era yagamba no dirudo nedda yagamba kenfunye gwe tewotaga dirudo anti yamuga kenfunye gwe baby setaga dirudo kati kataliiwo dirudo njetaaga twakirega kyali ageeza kefunye gwe baby tewetaga dirudo yes nti yali agikozesa naye kenzize anti katonajja anti katanajja olina y'amasannyalaze olina ey'amasannyalaze ekola obulungi yensiga okola obulungi naye bagamba ebintu ebyo bibabuza feeling nedda mukwala ate lwaki oba ogigula nga egenda kubuza feeling ikefunye gwe baby tewetaga dirudo kati oli awo tolina kyeweegomba ku musajja buli kimu okyetuusaako singira ddala bali bajenu batoopu abo ate oli nabo balina abaagalwa baabwe tewali bizibeerewo mbeera ewange kyogera waliwo edduuka wano Uganda etunda dirudos ngunoogenda nogaba bampeeyo ojagala ngikuleetere ate ondeetereyo gye wakozesezza ankugulira ngeri sirudi kati nze ngenda gikozesa ki no but just madde mbuuza bubuuza ti abadduka weegali nkutwaleyo olabe tomanya kati ng'okera ku makya ng'ojooza
muzi maintaininga mutendera musikata sente gali kuba wansi eyo ngazi gakuba ili ya VIP nawe olawe sortinga andi ebintu bino nekiri mechanical kisortinga kifunamu kama function nedda mukwano era nga obeera nti nawe omusajja nti alwadde tirero tali titagenda gira bulungi naye nerwala n'ofuna endala nogenda ne bagikanika instead of obeera n'omusajja agenda kunywa omutwe kana mbukiba okwo pyu empi pyu oliwa kuyumba mbu omusajja alina osangawo emmere ewaka lido tebibuuza ebyo pozi eno tuli mu gundi Gen Z generation gye tulimu internet biki tuli ku cyber ewe mukola kati ozadde omwana w'omuwala omwagaliza okutambula mulamu we butyo ate omwana omulaga ekikyamu nti olina kola oti omwana nakulabirako ale ebyo omwana osobbeerawo anti akankubuulire omuntu osomala ebbanga kati kyembagamba no sekisi birowoozo omuteekako ennyo ebirowoozo naye kati olina bbeerawo so omuntu asobola omuwala emyaka nga tabimya sekisi ate nga waali ababiri mu kiyumba tewali buzibu nawe noosobola onakwanye lero lyakwana ekya feelings ziba lwaki tezijja eti nga nfuna yakimala ngobeera eyo bibyo ng'omanya nti kakibula nti bufuna obwo buvubuka tegezamu obusasula mulimu gwa kujanga okola ebbaawo anti byebuteesawo kwetega bakazi kati osobola okubeera mu bbala n'olaba nti kali akavubuka kituufu kati kaneeteze olabanga naawe oyinza obeera n'atuulaawo n'abeera nga yeeyisaawo bwakutunulira bwe yeeyisaawo n'ogenda kati nnono era ogenda olaba nga gwe ng'okabuuza ye gwe kamunguluze gwanaaluma obadde olabanga naawe nnyo nze omuwala waayitirira okuliita we tuli nga mubuuza gwe nno kamunguluze agenda kukuba funako wootuula no nze mbabuuzanga omuntu era n'omuntu era omulaba kyabaddako osoma omuntu nga katono ali ku kine anti nze wenkusoma nenkutegeera nga nkugamba gwe kamunguluze agenda kukuba funako wootuula omuleka kamunguluze nampaka wamusuula obadde ekibuuzo omanyi mbeera eyo nendaba abantu ku intaneti nengamba naye kati ono oba life ye etya kitegeera kati bwe kimu okyetuusaako olina dido size ki sirina dido nte singambye in case omusajja taliiwo anti byogambye in case oyagala gundi naye wandifunye size ki anti M, L, XL ogenda n'olabikolera ne kati kuliwa XL siina kati sina gyetaaga tutumire ku buvubuka obakwana nga tobinamu ku ssente nebujja nga olowooza kalinamu ogera otuuka eri naye wali oguddeko musaga eyo nga akavubuka kagwaniro kakulaga anti kasita nkugamba leero njega emitwalo 15 kagezi nga ngenda kuteerako ne buziba n'enkeera toddamu kunkubira osanga omublocking si ku blocking but toddamu kunkubira era ogenda okuba nga sikukwata sikola ki okitegera tetwala abantu byakula omuntu obubeera n'omuntu ng'akulabya nnaku kitegeera nedda mwabikoowa ebyo totuuka n'okoowa naawe oba muntu okoowa naye ndowooza ebiseera ebisinga obeera topic mu gundi mu WhatsApp ya family bebamanyi ndabira ddala ng'obeera topic nze nabavaako olugezigezi lungi abo no boyogerako bafamire be bajja okulabirira ng'olwadde so kali omuntu si lwono okuba lwanakubeera nga akugira mbu olwokuba famire yagenda okukola ki kaze nina sita wange ogwa ye bulamu bwange buli kimu ono omunene ayambala nnyo sharia yesu oyo ye bulamu bwange oyo namulabye yakuwadde n'esente za shopping owasasudde ng'olowooza olinamu nnyo oyo oyo sisita wange akwagaliza byonna kuba kubisa so oyo Sharon so kati abalala ne bwe bakola batya nga nina oyo kozi ye buli kimu so when you go back home ku
ku kyalo kozi bwe muddayo mu kuzina ennaku ezigizeemu mulina ogenda ku muzikiti nze ndwawo ogenda mu kyalo nakoma akyali muto ali mu kyalo dadiwo ali mu kyalo ate tanga ali bweru ali musajja wato akubonaabonera aluddeyo nnyo nkuze ali ewajja n'amala n'agenda n'akubuulirirako n'addayo bwe bityo naye obiwulira taata kyambulira nawe omuntu kati olaba sigamba nti kumbuulira nze mmanyi ekibiina ekirungi yes omuntu omanyi ekibiina ekirungi singa olina ebyo byemukola nga mumuloza mukoze birungi kati ng'ennyambala yo mu bbaala kati tolina teri muntu yasobola giŋŋambako koze sisanga yammanyiira era amanyi yasooka n'agambako kati tatu bino tazaagala naye kati mumukolera talina kyakkola talina naye nze nina aziggyako bwe kalituuka ekiseera ndiziggyako naye kati zigira zikyaliko zikuyamba ki naye just kunyumira ng'omuntu ono agamba nti zenjala otaddeko zaki esimu okwate yakigeta so nga gwe omuntu tezina gye ziyamba nti ziza amagoba bati oba ozaagala naye nga tokimanyi eddiini y'obusiraamu tebikkiriza banja bazirina bendabeko nga tebasaala ate ne bajja nesigida eno tatu kukoze okukuba gundi ki oba nkugamba ki omuntu eno eso oyingiramu amazzi ogenda funa udhu sikyo eyingiramu amazzi kale ate dhani oba ki ekitakkirizibwa ogenda funa udhu eno esaala dhani zino enjala ate obeera nazo tosobola saala nazo so tatu tezirina buzibu kakiso kitegeeza gwe tozaala kuba enjala alaba osaala salako ndudde eddiini giviiremu ddala sawa givaamu kuba ondudde gyesonyiire ddala omanye nti wagivaako sawa givaamu kiba kirungi nnyo n'ofa nga oli musiraamu nakyo kikwongerako naye gwe oli mukubi wa bbaala ebizibu bingi bituuka ku baana biki ekireetera abaana okufuna ebizibu bye bafuna mu mabbaala bizibu ki like there are so many oli n'osanga nagenze mu bbaala omusajja yantutte yankoze bino simanyi yanywedde omwenge n'ayitako n'atamira n'agwa wali ku makyayi bamukeereddeko abaana bafuna ebizibu bingi nnyo mu mabbaala anti ebyogenda ku musajja nti olwokuba oli akwanye tolina ssente kati nze ngendagenda mu bbaala ngende n'essente zange ez'oggula omwenge bizibu ki ogenda kumutuukako eva ogenda n'essente ez'oggula nze mbeera n'essente zange enkola olaba ekyokola kikiwakanyisa wulira ekiŋŋaana okusabiriza era eba manyi sirina ssente sigenda mu bbaala kumalako bantu mirembe okuba kumalako bantu mirembe lwaki ogenda mu bbaala nga tolina ssente kumalako abantu emirembe abawala mulina omuze guno nti mumuli okuweebwa olayingira ebbala n'agamba kati noyinza ogenda nga tolina ssente nobeera ku lucupa lumu okomberedde olucupa pakawo okulabirako nina abaana bemmanyi yagamba teyegulira mwenge mu bbaala ate omusanga ng'anywedde ecupa eziwera ennya anti oyeye yugeti kati nze nga sigenda mu bbaala nga sirina ssente okitegeera saawa nze kusabiriza maanyi bwe simanyi era nze manyi ndinayo emitwalo gange kale ekitone ennyo siri lujuuju nemba ngezeemu 2-3 gammala otoba lujuuju siri lujuuju ati like okugenda nti 5 speni zange ki nengenda ali eri ekolo nengula butasika light ngezeyo ne bakyali bange tuguze bugundi tunyumiddwa tukubye obugundi bwaffe netudde ewaka naye kati ogenza abawala olabye omuwala afunye omusajja bamutegudde bamututte mu bbaala bamusaddaasi bamukodye ebyo naye ng'obiraba naawe oshegeere noya nti oli omuwala yagenda mu bbaala n'afuna abasajja ne bamusaddaka ne bamukasuka eri byebyo otamidde n'ogenda ne batwala mu mmotoka ne bakozesa kirindi kati nze ngenda bifuna ddi so kati simanyi baba basobola n'obifuna kuba nze nzizaawo n'oddayo era mba sirina ssente sigenda nze mu bbaala era nze ntabula n'abawala bakyali bange bali 3 bwe baba tebalina sirina tetugenda mu bbaala at least omubeera tugende rather than otuuka nomala abantu ye kikeni tukutumiddeko nnyo wonna wooli eno wafuuka bikadde kyensobola okugamba bwewagambye omusajja muleke nagamba nkyamwagala wangambye yafuuka bikadde nze mba netuusa bubaka nasajja omwogerako naye maama si talina kyeri yankoze nti oba muwala nanti ate musange nze siwakapuyamu yali emaaki tekayina buzibu nze yali obuzibu gwali obuzibu
oba mukwano gwe yafuuka obuzi yabireeta naye wali ogenda mukyanganya oba paka meseji zikyalimu gwe naye yali ogenda mukyanganya kutuuka ddi kuba olabika wali otandika butandisi kati ate omuntu opusinga omuntu mungubira omulaba bibeerawo nomu bibaamu zama sigamba nti naye byaleeta like baana ba famire ogenda daasirasa mu positive naye nga ate izo vidiyo ze balaba era naye yali yapostinzeko vidiyo ne mugamba mwana gigyeyo bandibuyeno nga abafamire ekintu ekimu baba bakisusa kati ye bana screenshots ziriwa mweziri muno olwekyo nti abafamire olumu bekiru bakisusamuko kati ono ako ezizino eriwa yo bikundi screenshot anko nga atabusa yampeeza ka link kakano muwala olwa sikulaba e Kampala muwala bingi kwajja nga yagamba takulaba e Kampala olw'okuba yakulabye ne chicken kati yesenga mama Roma Pink yetalina buzibu mama Roma Pink mulalamu ye mulalamu era mulalamu kati ate yagamba mwana wange byotandise ngambe vidiyo mubijjeyo obanga otandise so kati obeera kati nogamba kati okole ki love ogirina mugirinamu mina ate nga eri ku maggwa anyways regardless kati ale Katonda n'akuyamba kati oli mukwano gwe yali savior oli yaleeta olugambo yakuyambako kintu kuba family yali tegenda bakkiriza no matter what bwe bufumbo bwe tulaba nga abantu tebakyala waabwe so kati so hali lubuto lwa chicken ulire gulire eryo no sigamba nti actually to be honest sigamba nti maybe ndozabamu mwomala obeera ne bumanyi kati lulaka n'ababeera ababeera tebategeera balina ekifaananyi kyomutwaliramu ate akana kasoma amawulire olaba akaddamu ne kekomposinga bulungi nnyo these days ebintu byakola they are totally different ayi kati olaba ye kati bamumanyiridde nti buli gwaleete waka sisita biki ekitegeera but ate si buli omu geto anyways because kyali mbulamu embasisaga kugenda ku mutuufu naye nga yo keki yatambula keki mwalya simanyi tasobola kubanga mbu keki yabwagira simanyi bangamba atalina kuyajja kunonivye tabanga kakwanoko bwogambira olunaku baali kunonivye bwaba anti kati bwabanga yoye mukwani labika yali azanya paati nga ayagala bajje bonna kubanga nalaba shira price nga juzi watuletera omwala wamujja gindi judi watuletera ate ogundi mulala ate kunonivye maybe webava ku nonivye nga amazo kikyankalanye naye nga ayagala bagende naye bagenda tewali bizibu bisizo yagala alabeko essanyu gye walijje so actually sinti buli muntu aba akwagaza kyolikola I know ate naddala mu abawala naye nga webalege muwali ogizanye bulungi nti baali tebeetegedde naye nga womanyi olumu ebintu bisoba oba kwena obaka bonna bwowa abawala abali eyo mbone zinagamba nabawala bogenda gamba oyinza obeera ne bakyalibo naye nga tebakwagaliza naye nga tomanyi mulaba kumusindika biki naye nga takwagaliza kati ekyo kyo yakola gwe sooka okiteberezeeyo oli simugamba biki ye nakulaga nti agenda namugirayo gundi yenna oba bamuyita batya namugirayo data yenna nti alina ono namulaga n'ebifaananyi nga mulimu enna namulaga buli kimu ngoze yali agenderera ne gundi eza expiring nga kitege zonna nga message eziri zonna zinalingizeeko n'oli ne video nga azirina nazimulaga kitege yali azitereka ddo yali yazitereka ne omwalo yali takwagala kubo era achembangama kubo oli yali atudde wano bibye najja namweyogerezaako noza nangera kiyali ayagala kubanga omanyi lwaki bwobo nga nti status za expiring nga zi screen recording yes kitegeza nti nalagako ne captions nali nateekako yali alinda time lwali kusanga lwalisanga chicken era kiyakola kyeyagaliza embazi kiyagala kola ki kiyaga yasuula kulu kwe kukuwaabira kwe kumutwala nga sister simanyi we yamutwala anti omuvuzi yukira shira price ngagamba wajja akawala munonivi kala te bw'oyogedde right now mukwano gwo kasi aloliddeko byolidde mulabe nne yagala ebyonoonese
tugerako bano nako lwaleero edduuka liri luddawo edduuka liri luddawo Kiwatule ne mu town osobola okugabawo abantu business ne bategeera yes fe tusuubuza Ndibota so mu town mulimu kizimbe ki tuli awo ku Shamba complex gundi ki level ki Bitero awo bw'ogenda awo osobola oba omuwagidde then Ekiwatule anga ku bridge okay so edduuka terajja tuka ku bridge abeera wayasamirire ku bridge wennyini waliwo gundi tulimu eby'abaana mu eby'abasajja bikiki okay variety so bw'ogenda okuba owagidde soha mwabagamba nti abawala babeera mu kwetega no just go support her eri mentality eveewo okitegedde kitulaba bakuwagire ba fake friends batumire kwogedde erinnya kaswala akusiina budde bwako bwakabulokinga so kati ate katubeera n'omuntu akoze sooka era n'addamu n'ofulumira n'addamu ebyo jukira bikodi zonna yabaziina n'era n'ofulumira n'addamu ebyo okitegeera just ayongeremu maanyi okimanyi nti yafuuka hayina ayongeremu maanyi nti empologoma byesuula ate ye byagira atambulira mu bigere byo yali muddugavu mweru kati keyeruusa kuba kaagala okufaanana bongeremu amaanyi ku kye bakola kuba bakola kyamaanyi effort eyo si wabi anyway for today mbadde ne Soha I'll be talking to so many abaana benda ku social media okonja bagira mpola abantu obulamu bwamwe bagenda ne balowooza nti mukola bikyamu omwana nakula nagana naye kati omuwala yeetunda mbozi twagimanyira ekiro tekimanyirikika oli okubunga buli akusongamu weetunda tinga si kyoli kati no kankugambe kozira siri mulungi yugeti naye era towulirako tuti bagamba omulungi buli mwala like ngalabika bulungi yeetunda babamanyi nti like omuntu walayika obulungi era akwanibwa abasajja kobeere gwe togenda kwagala kinnamagwa ate bweyagala muntu eyeefaako osobodde omulaba ati mulungi n'omulala wali amulaba nti mulungi yugeti so kati omuntu atisibwa n'agaana okulabika obulungi olw'okuba bagenda mwogera ku twetu n'ekyo kya bulijjo okitegeera so kati omuntu olina olabikako obulungi era buli muwala alabika obulungi mbi yeetonda oli alabika bulungi yeetonda so kati omuntu alabika atya mbwe kirabika obuki kinnamagwa atala omuntu akola ki nga webale kuwona kibba abasajja omusajja omuwala yakubbako omusajja ekyo bayita kibba abasajja omwana agiramu HD n'atwala n'asigula omusajja n'akwegaana akwegana n'obukakafu no olaba omusajja akwegana n'obukakafu ng'ate nga tokyasobola nakwewakana ngamba sina kiseewaka kati ng'olwedde obukakafu abulina ne status ate nabwe yabuuza nsonyi ate ezo gye zakwata anti like omuntu okumuhaidinga status nakulaga ati mbyokwese mbirabye yes nawulya kale nga nswadde bambi kyokka nga omuntu bamusaze mu muudu muva nakwogera nakulaga nti nakwata ne video nalaga nti sorry bibaawo bize gy'emikwano gy'abawala I think abawala balina okuba conscious n'abantu bebabeera n'emikwano gyabwe si buli omu nti akwagaliza era bwe yankwatira akasimu nakategeererawo ngamba ono in the name of ogwe bakukyawe kati olwafuna emmuki simanyi kyeyafunamu era talina kyeyafunamu era yakifunamu era kyatuukire kyeyali agala kale tukomye wano olwaleero ade Soha oba Vixen agamba ajja bukola mpola kuba bulimu ebizibu baamubba kati ate no yenno baamubba tebannatuuka mmukwata